Today has been a good meeting, a very successful. Twogede ne twetegeera. Also, it was a day to get to know the new associations eziriwo ne plans zaabwe bo. So today has been mostly an introductory meeting. So tugenda kuddamu tu meeting so okulaba how do we move forward fenna. Okay. Cindy ngagwe omuyimbi owakabi owoku TV president wa UMA endowooza yo ku kibiina ekipya kya Superstar Elietya. So kubana ndowooza ngo kintu kye sinaategeera bulungi okitegeera kubanga kyakatandika so tukiwe time tuleke tutegeere nti what it's about, what their mission as a new association is. Tuwulira baategedde nti UMA mwadde mufunye akasente nga tebalirwedde bagabanya. Simanya ne atambuza olwo olugambo lwe sente teri sente ziyingidde UMA as yet. Before we had of course 100 million that was put into the UMA SACCO, and a SACCO is like system just okwewola sente neziddayo and that's it, tewali sente ndala. Era bana bali mu kwewola eri SACCO eritambula bulungi. Cindy oloza Chameleon kye kyamuleetedde okola ekibiina ekikye nava mu UMA. Simanyi sobolaga nti Chameleon mumanyi byalowooza Ne Palaso simanyi, I don't know. Simanyi lwaki batandise ekibiina kyabwe, but every artist during COVID, during lockdown ayina ebimuluma yenga ye. So maybe bo balebe kino bo basobola representing their own problem personally, know. Ne batandikawo ekyabwe, but I can't claim to know lwaki batandisewo association. Madam Cindy, bulijjo okola press conference nyingi n'ozifulumamu ng'oli musanyufu, leero tukulabye onyiise osibye emitaafu. Mundabye mutanga nnyo. Abamu batugambye nti olina lubuto, nti olubuto lwe luleese mood. Nedda. Kikunyiizizza kale. Teri kinyiizizza. Babalimbye. Simanyi ani abalimba. There's nothing that happened like that. Okay, Chameleon alina federation gya kulembera etwala associations zina. Kati nga gwe omukulembeze osobola otwala UMA under that federation. That is what we are discussing, and in the next meeting I guess we will decide. UMA as an association has really moved forward, Tulina bingi nnyo bitandise already tukola tulikola ne OWC, mwatulako ne MSC already we're working with them, so simanyi. Abamu bagamba UMA kibiina kya byabufuzi era mu abakiri muli bakadda ba NRM. Bajje bakiproving. Nti Fina ayimbira NRM muyimbi wa NRM. Maiko wa NRM ayimbira NRM. Biga muyimbi wa NRM. Kyokka be bakulembeza abali ku kibiina. Bano abantu baali elected 2 years ago. We tried to be electing, that was, it was before elections, na buli politics kuganga tenakufuka kinene mu industry. So nabasangawo nange. Ate nange mukimanyi nti I'm not into politics at all. Tolowooza nti n'obunafu bwa UMA bwe butandise okuleeta abayimbi abalala okwemegula. Tetulina bunafu. UMA is strong. Temuli bunafu. Kino kitegeeza ki abayimbi okweyawulayawulamu mwenda nga ate muli bayimbi? Simanyi ndooza mwali babuuzizza. Fenga UMA turegisteringa individuals. Teturegisteringa nti tetuclassing abantu. Tetwawulamu. So if some people ekyo kiyinza okuba nga ye tekimukolera ng'omuntu ayagala kubeera recognized in a different way. Naye nga UMA twasala twakoowa abantu twogerera. So ne tugamba tugenda okukola registering a person instead of registering a management or another association. We want to have the individual, so that a Sente wezija, whatever comes, it comes direct to artists. Kirabika kityanga okola ekibiina kyatuma Superstars agezaako directly okulumba UMA nti yaba upcoming. UMA is an association. There is freedom to associate. Tosuubira nti agiyita yaba upcoming. Nze simanyi tannakyogera, so saagala kutandika okwogera ebigambo bye sinaakuwulira bye simanyiko obukakafu. Kino kirabawa nga oli president n'oli Chameleon agenda beera president wa kiri ekibiina. Ba president bazze babeerawo bangi era naye bwe yeegatta ku line ba president sikinaako buzibu. Awo nyine ku mandi waliwo beeronda nga balina federation gye baataddewo nga bagamba nti UMA ejjeegatte ku federation. Kirowoozaako oti nga gwe. Tebanaatuweereza ne paperwork, so I can't officially comment. Bamusindika dda. Nze sinagirabako. It's not there anywhere in our office or Senga bagisindika oliredo beegattako. Kaninde njifune, because from there is when I will know what it's about, ebyo byonna then I can make a decision. Waliwo olugambo paperwork bamukusindikira n'omusulula mu trash. Era nga bw'okiwulidde lugambo sinalaba ni paperwork. Oyinza bba amagezi ki? Sina magezi gembawa abasajja bakulu n'abakazi bakulu. Kitegeera, I cannot claim to know a lot about what they want because I don't yet know what they are about. Cindy, are you a superstar?
What? Are you a superstar? I think the fans decide. You understand? Lwaki teweegatta ku kibiina ky'aba superstar kuba ffe Nze tukumanyi president wa umma. You understand? I'm already a president somewhere. As if I'm a solo artist, nze King herself, sobola kuyingira girl group. Okitegera, because I'm already a solo artist. So when I'm out of presidency, I will be just an artist. And I have the freedom of kubeera in any association I want. Women stress nze nnyo. Sirina buzibu ne umma. Lutalo akyali muwuma. Nze ndi okay. Sindi David Lutalo akyali muwuma. Yeah, tewali yakomezaawo kaadi ye, so for that reason akyali mu umma. Kitegeeza bonna bali mu superstars bali mu wuma. Simanyi baani abali mu superstars. Chameleon. Chameleon still has an umma card. Tebagizangako. Sophie Nantongo. Wama Cindy wegende. Sophie I think has not yet registered with us.